Abakyala e Busiro okuva mu Mbeera ne balangira ba kansala Kididde okwegalira munda mu kizimbe ne basalawo okulya bokka ng'abamu basiba emmere mu buveera okugitwalira abeewaabwe, ekintu ekitabudde abalabi. Bagandi mugende muli emmere ate uno emmere agisibidde bananga mutuba bumwo tukamwandi where's the food, we want the food, bakansala mutuba bumwo. Bakira bino bigenda mu maaso nga bamu ku bali ebweru ebigenda mu maaso babirabira mu ddirisa, wabula oluvannyuma lwa bakansala okumaliriza okulya bagulidde bannaabwe era bati ne balagira okusimba layini bafune emmere, ekintu nabo kibakoze. Mu ngeri y'emu Helen Namutamba omuwabuzi wa pulezidenti asabye abakazi mu disitulikiti eno okuyiga okwenyumiriza mu bintu byebakola, tuli bajja okwenyumiriza mu kubeera abakyala. Ne tubakuutira nti bakuume abaana baabwe nga bali mu masomero okusingira ddala ab'obuwala. Wabula ono oluvannyuma lw'okutuuka mu kifo kino alambuziddwako ebimu ku bintu ebyokolebwa abakyala mu disitulikiti okubadde okukola emigaati, ebibbo, ebitambaala n'ebirala. Ate baba kampuni ya Moviti basibye batalaaga amalwaliro ag'enjawulo omuli mu Mulago, Nsambya, Mengo, Kibuli n'amalala abaddiza ku baana abazaaliddwa ku lunaku luno olw'abakyala. Olwaleero Moviti yalowoozezza ku bakyala naye ne twagala tukolewo ekyenjawulo, tulowooze ku mukyala abalala gwe batalowoozezzaako, ye mukyala ali mu kuyingira mu nsi eno. So leero tusazeewo tubawe ebirabo okuva mu Moviti tuyozeeze ne bamaama babaleese. Bakulembeddwa omwogezi wa kampuni eno Robert Kitenda Ngobi ne Bonita Namwanje nga bagabye ebintu omuli sabbuuni, engoye n'ebirala ebiyamba abakyala bannakawere. Abamu ku bazadde beebazizza ba Moviti olw'okubagala n'okubafaako. Ku basawo okuli Sister Mary Asomta Mubiru basanyukidde kampuni ya Moviti okudduukira bannakazadde. Nze ng'owaabooda akulira woodi eno ndi musanyufu nnyo. Yombako omukyalo w'e Butambala Lydia Mirembe agabidde abakyala bonna mu disitulikiti y'e Butambala Ensigo omubadde ebijanjaalo ku mulamu ogw'okubakubiriza okuba abakozi okuyimiriza amaka gaabwe. Kuba buli muluka twagambye tujja bbawa ebijanjaalo kilo 2 buli muluka, kati mwe mwegabira okusinziira ku bibiina byaffe nga bebikola ki. Bano bamusiimye olw'okubalowoozaako. Okubeera nga tuli bumu n'abakyala n'omubaka waffe Mirembe Lydia essanyu ly'amaanyi olw'omubaka waffe ebintu bino byatukoledde. Kulolaba ng'ensi eyo nooneka manya buvunaanyizibwa baffe ng'abaki kuba ensi ffe tugizaala ate ffe tugirera. Ate ku ssomero lya Kampala High School olunaku lw'abakyala balokozezza mu kubuulira abaana abawala okwekuuma n'okwekwasa Katonda bafuuka ab'omugaso. Akulira abaana abawala Abel Juliana akwasizza abaana ebiwandiiko nga bisibyewo kaswiti ng'akabonero akalaga kye bali okuva lwe bazaalibwa okutuuka nga bafudde. Omulamwa gwaffe gubadde mu Luzungu nga gugamba nti I am a lady of substance. Nalwekyo twagala abawala bamanye kiki ekyo ekiri mu bo kye balina okukuuma, kye balina okugaadinga kireme kubaggyibwako, basobole okukula nga bakyala ba mugaso mu ggwanga lino. Ayiga empisa n'afuuka omukazi alina empisa ennungi ezimusobozesa okubeera okumubeeza buli wantu wonna wasobola okubeera mu awaka, mu gye tukolera, mu bantu abalala betusinkana ab'enjawulo.